po jako akawuwo towetagala kugenda ku dduuka zijja ku akaunti yo. Oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okuggalawo amasomero, amakanisa saako n'ebifo ebirala ebikuŋŋaaniramu abantu abawera, abantu bangi saako ne bizinensi ez'enjawulo ezikoseddwa ebyensuso. ABS TV ewayizaamuko n'abamu ku b'ebibanda bya sports betting nga tuuseko ku kampuni ya Bunga Bet nga banono ssenyiga wa COVID-19 asibuka ku kawuka ka coronavirus bamwevuma. Amyuka akulira emirimu mu kampuni eno James Katabalwa agamba nti abantu be bakozesa nabo be balabirira bonna bakoseddwa bya nsuso kuba kati bali waka tebakyakola. Era mutukosezza nnyo newenjogerera nga president w'eggwanga lino ng'amaze okuwa directive era twagoberera ekyo ekintu ne tuggalawo sentaazi zaffe zonna. Etukosesezaamu virus eyo nti mostly all the 97% of our staff bastaafu baffe bonna ndowooza kati wenjogerera bali waka. Ono akubiriza abantu bonna okugoberera ebiragiro bya pulezidenti kubanga tusooka bulamu ebirala ne bijja nga bigoberera. Tetuli wala n'ekyomukulembeze oba n'ebitongole eddala bye bazze nga boogera. Abantu mwenna please tubasaba twagala mubeere balamu era kino bwe kiba nga kiwedde naffe nga tuli balamu twesange. One, tuyina okukoma bunambiro okulaba tetugenda mu awantu awali abantu bangi. Wabula bano bagamba nti ensi yonna wadde ekoseddwa bo bakusigala nga baweereza abantu mu mbeera yonna. Tebaggwamu ssuubi kubanga neera osobola okutwala betting ng'omulimu kubanga twakulekeddeko product eya virtual games online. Salina Sifi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Bwekikyo gulawo akawunti obeere ng'ozannya ezo virtuals era ne sente zo bw'oziwangula